cheno gye wali okutulo yingira parliament waliyo ekyenyi ekyo kye wali oteekamu ssente. It is my dream to go in parliament. To go in parliament. Ekyo kyekirooto kyange. Ekyo kyekirooto kyange. Yingira parliament. Kitali njagala. Nze n'omusaala ne bandi gututte gwonna naye nga ndi mu parliament. Kyekirooto kyange. Bokayimba musajja muno wuno akaaba amaziga ku screen. Ate oseka. Alina ekirooto ky'okuyingira parliament we butuukidde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi nnya Julayi 2026 ng'atoba kufuna sitampu ya kyalo era nga obwakyeyamaani bw'ekyalo yatandise dde okuba nga abwesooka mukadde ke kamu n'okubeera ng'ebipande bitandise okuba nga bitimbibwa. Omukulu gwenjogerako yamanyiddwa nga Kaweesa bangi mwamumanya nnyo nga NUP commander. Ojja kujjukira nti ono yakola buli kisoboka era ensimbi eziwerera ddala yagera maaso n'okuba nga aziteeka mu kalulu akawedde ng'ayagala kufuuka MP wa Nansana. Wabula abantu beeyo ne bagenda maaso n'okuba nga balonda Zambale Blasio Mukasa okuba oluvannyuma lw'okuba nti NUP Zambale Blasio Mukasa gwe yali ewadde card era nga NUP commander omukulu Kaweesi Stephen yali tagifunye. Kati oluvannyuma lw'okubeera nti gavumenti yalangiridde nti egenda kutandika okulonda ba LC1 oba bachairman b'ebyalo, omukulu Kaweesi eyalina ekirooto ekyesogga parliament yavuddeyo ne yeesogga olwokaano lw'okufuuka chairman w'ekyalo. Okusinziira ku posita gy'osobola okulaba eddakiika eno, omukulu Kaweesa Stephen kati ayagala bwa chairman bwa kyalo kya Katooke B. Abantu ba Katooke B, omukulu Kaweesa Stephen agambye nti Katooke B nze nja okusobola okubanga ngikulembera. Wabula ekisinze okubanga kikola amawulire n'okubeera ekyenjawulo kyekyokubeera nti omukulu Kaweesi ayagala Katooke B ate yajjidde mu kisinde ki PLU oba ekibiina kya General Muhoozi Kainerugaba. Wabula ng'omusajja ono ojja kujjukira okweyita NUP commander tekyava buvi mu bbanga, y'omu ku baaduumiranga ba foot soldiers aba NUP era yali musajja w'amaanyi nnyo mu Nansana omwo nga bamuwulira obanga bw'ayogera agenda maaso n'okuba nti awulirwa. Wabula oluvannyuma lw'okubeera nti ekyali ekirooto kye kyagaana yagambye kati kayeesimbewo ku bwa chairman. Wabula ekibuuzo kiri kimu nti this time round wekinaabanga n'ekirooto ky'okufuuka chairman kigaanye amaziga anaakaaba genkanawa. Nalabyeko mwana Munezi Ibrahim Mukasa mu ggwanga talimu wabula yali munnamawulire wano yawandiise n'agamba nti naye maama wange Uganda oli mmekete. Mu kusooka kyali kirooto era ng'ekirooto kino kyali kikwatibwanga kalira k'omwana ne bwe twogerera bino nga ekyali ekirooto kati kyafuuse kulogootana okuwedde emirimu. Bigambo bya Ibrahim Mukasa sibirinaako matu na magulu. Wabula mukadde ke kamu oluvannyuma lw'okubeera nti omukulu Kaweesi Stephen the NUP commander yayabulira dde ekibiina ki NUP olw'okubeera nti yali akisuubiriza nti kyagaana okumuwa kaada olw'ensonga z'ensimbi n'ebigwa mu kkoweero bye yayogera. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Lenia Charity Kevin oyo gwolaba ku screen. Ono nno naye yali munna NUP lukulwe wabula yajabulira. Mwana mwala ono emyaka gikyali mito ddala. Mu lukuŋŋaana oba mu meeting eyabadde mu State House Entebbe olunaku olw'eggulo, mwana mwala ono yali mu NUP naye yabaddeyo amanyiddwa nga Lenia Charity. Lenia Charity ono yagudde dda mu bintu oluvannyuma lw'okubeera nti y'omu ku baaweereddwa agafo semafo mu kibiina ki NRM omanyi yali wa NUP. Lenia Charity ono mukwano gwange yagenze maaso n'okuweebwa ebimu ku bifo by'abakulu abatuula ku kakiiko akafuzi aka NRM mu ggwanga oba koyinza okuyita Central SEC NRM SEC. Omukyalo ono baamutaddeko. Wabula abalala be balonze kuliko Right Honorable Rwahakana Rugunda naye kwali nalabyeko Honorable Magode Okuya wamu ne Professor Waswa Balunywa mumujjukira bulungi nnyo ku mubzaawo.
mwana ono gwembadde nkunyonyerako Honorable Lenia Charity yaliko kumubzawo yesimbirawo ku kadi ya NUP. Yes, era yali student wa MOPS. Nzijukira bamulondako nga first female vice guild president oba ye au mu mwaka gwa 2022 in fact ya contestingako ku kifo ky'obwa guild wali bamulonda nga vice guild oluvanyuma mu 2023 ne yesimbawo nga guild president wabula n'atawangula but yali muna NUP lukulwe wenjogerera yasaze dda eddiiro yali abadde yali sala for quite a time but NUP NRM president Yoweri Kaguta Museveni yatadde dda obwesige mu mwana muwala ono kati mu lukuŋŋaana still oba ensisinkano eyabadde ey'ekyama eyabadde mu State House mwe balondedde ne abakulu okuva mu NRM abagenda okutuula mu parliament kujoyinza okuyita backbenchers commissioners ba parliament abagenda okubeera ku commission ya parliament. NRM yamaze dde okulonda abayo basatu era nga bw'osobola okulaba mu kifaananyi banonze Susan Jole Abeja onono district woman MP wa Otuke then ne bamaliriza ne balonda Nakuti Faith onono ava Napak oba akiikirira abantu be Napak oluvannyuma balonze ne Ababiku Jessica ononga mubaka okuva Ajuman. Kitegeeza nti NRM yamaze dde okubanga eronda aba commissioners bayo basatu era nga bali confirmed ebitundu 10 ku kino wakyo kati oluvannyuma lw'okubeera nti NRM yalonze ba commissioners bayo NUP yamala dde okubanga eronda owaayo mukulu John Baptist Nambeshe ye commissioner wa parliament ku side ya opposition mkwano gwange so mulindirire bulindizi kitegeeza n'akakiiko kamaze dde okubanga kawera oba commission ya parliament jukira batuulako bana NRM babeera basatu then n'omu okuva mu kibiina ekiridinga ku opposition so John Baptist Nambeshe omunuudi guno yaweereddwa ojja kujjukira nti obwa commissioner bangi baali tebamumanyi not until Oweekitiibwa Mpuuga ekibiina ki NUP kyavaayo ne kyemusongamu olunwe nti ono yali akutte mu kitabu kya parliament najjamu obukadde 5 bweddu n'akuliita nabo kati Oweekitiibwa Mpuuga at the time was the commissioner of parliament wabula ku side ya NUP kati ekifo ekyo John Baptist Nambeshe NUP gwe yagenze maaso n'okubanga ekwasa nesse kukwasa yena kati nno wakati nga bana NRM basanyufu nnyo basima president Yoweri Kaguta Museveni okubeera nti yabatuusiza ku kkula eryo n'okubeera nti yanominatinze abamu ku SEC ate abalala ne banominating okubeera nga bajjanga ba commissioner omukyala eyalondebwa president Yoweri Kaguta Museveni ogenda afuuke omukulu aba akulira akakiiko k'ebyeddembe ly'obulamu mu ggwanga omukyala Mariam Wangadya awanda busagwa yavuddeyo n'ayogera ebigambo era nga mukambwe nnyo eri president w'eggwanga nga talumyemuko ayina ne we yatuukidde n'agamba nti taata Natasha nga ta addressing amukulembeze nga president wabula nga amuyita taata Natasha omukyala ono yabadde mukambwe nnyo nga tasalikako musale agamba nti akakiiko k'ebyeddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda Human Rights Commission kafuukanga kasasiro oba ejjirikiti ti omukulembeze w'eggwanga buli bantu abalemereddwa abakasuka eyo ono nno yalidde obuwuka ne sekulya yena. I think let us spare some 3 to 4 minutes and give audience to the words of Miss Mariam Wangadya. So accusation ezo za bulimba naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti aza atulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambulirowa ogudde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula
ndi mwavulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Enyingo 4 mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya Abamanerenda, loan sharks, abaagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti nti genda ogira otuulako eri. Sebo taata Natasha, nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba Pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano, akakiiko kawe ku kitiibwa. Naye n'ojja okanyuga wano abantu abatalina credibility, obasuubira kukola ki? Era bino byennyini bye tulaba bino just kulwanyisa bakama baabo. Tebalina mugaso gwe baali bongedde ku mirimu gy'akakiiko kano. Omulimu ogwabwe kutuuza meetings okufofofo, kutambula mumwe abamawulire, ngenzeeko mu ofiisi ya Minister wa Justice. Ani ajja okuntwalako ewa Maama Janet Museveni. Ntuuse ntya ewa CDF bakwate omuntu ono. Wuuyo kantukeke wa General Sale. Wangadi ono bamukwata ddi atwalibwe mu kooti. Bw'obanga ebisaanyizo byokka gwe Pulezidenti by'otunuulira okulonda ba commissioner ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu, kubawonya bwavu, kubasobozesa kufuna ARVs ez'omulembe eziriko, bwe kibanga kyekyo ekisaanyizo kyokka ky'ogoberera, bino byennyini ebigenda mu maaso tebikwewunyisa. Naye nandisabye akakiiko akaliddako, be very careful, show some respect to the Uganda Human Rights Commission. Kambo bya mukyala Mariam Wangadya ng'agamba President w'eggwanga nti be careful. Sijja kudda mu kigambo na kimu ku bigambo ebyayogeddwa omukyala Mariam Wangadya. Omukyala oyo akulira akakiiko akatakabanirira eddembe ly'obuntu akamanyiddwa nga Uganda Human Rights Commission. Kati omukyala ono Mariam Wangadya ebigambo byayogedde ate birese abamu naddala mu katambi ako, birese abamu ku bantu bannabyabufuzi naddala abakyala nga bibayuzizza newankubadde tebali ku side ya government. Case in point, mukyala wa Dr. Kiza Besigye, omukyala Winnie Byanyima avuddeyo n'agamba nti I agree with you, Doreen Nyanjura. The chairperson of Uganda Human Rights Commission Uganda should be protecting the human rights of people living with HIV, not fueling stigma and discrimination against them. That is the commission's mandate and it must uphold it. Kati mu bigambo ebyayogeddwa omukyala Mariam Wangadya ayina ne mwagambire nti President Museveni afuna abantu be nga sirimu abalumyerumye n'abaleeta eno mu kakiiko bafune we bafunira omusaala ogunaagula eddagala lya ARVs ez'omutindo. Kati mukyala wa Dr. Kiza Besigye Winnie Byanyima agamba nti omukyala ono alwanira ddembe ly'abuntu Mariam Wangadya. Naye kijja kitya nti ate atandise kubanga akola statements ezikosa ne sekukosa yenna. Atandika ate okola statements ezikosa ne sekukosa yenna. Abantu abalina akawuka ka mukenenya. Oba kitegera kubanga statements ze yayogedde ezimu ku zo ziba zityoboola n'okuleetera abantu abalina obulwadde obwa mukenenya okutandika okwekweka n'okubeera nti batwalibwa ng'ekyokusekerera. Kuba ye bimu bye yabadde ayogera mu busungu ate yawetedde koona ku bantu abalina akalwadde oba akawuka akaleeta mukenenya. Kati mukaddeke kamu omukyala yali deputy Lord Mayor
Nyanjura Dorino Mtatina naye yawandiise ebbankaluwa nga mpanvu ddala ng'agyolekeza emuli omukyala Mariam Wangadya still kwemulugunya ku bigambo omukyala ono bye yagenze maaso n'okuba ng'ayogera. Nkugambye bano bonna si ba gavumenti nti banyize ku bigambo byagambiddwa president wa ggwanga nedda. Bali ku side ya opposition naye ate tebakkiriziganyiza na bigambo byayogeddwa mukyala ono. Mariam Wangadya, head of the Uganda Human Rights Commission, should, as a bare minimum, protect and defend the rights of the people she works with at the commission. Unfortunately, she is involved in muzigo exchanges with them, even victimizing those who are HIV positive. Dear Ms. Wangadya, is the need for ARVs among those you work the reason the commission you head is so incompetent? Are those who need expensive ARVs the reason you stay silent instead of calling to order those involved in human rights violations? Ironically, Ms. Wangadya is promoting stigma and discrimination. She should be protecting HIV victims instead of stigmatizing them. Sorry for that. Stigmatizing them. Hopefully, she is called to order and made to apologize for her careless and insensitive utterances. So, bigambo bya Nyanjura Dorino Mtatina, agambye nti mukyala Wangadya nnyabo. Okimanyi bulungi nti olwanirira ddembe ly'abuntu. Naye ate otandika otya okwogera ng'abakyala b'oku mizigo nga mu byoyogera ovumiramu n'abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya. Namugamba nti nnyabo oyagala kuŋŋamba nti abantu okwetaaga ogula eddagala lya ARVs kyekireetedde okubeera nga akakiiko ko osirika buli kadde we tutuuka nga waliwo eddembe ly'obuntu eririnnyirirwa. Nyanjura namugamba nti nnyabo nno oli mu kubeera nga oleeta embeera y'okusosola abantu abalina obulwadde just olw'okuba gwe olina ebibyo by'oyisaawo. Omukulu Honorable Baramba Gahare y'omu ku batasanyukidde mukyala Mariam Wangadya olw'okubeera nti yakoze statement z'owulidde ate ng'ebigambo bino abiweereza eri omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni. Awandiise bw'ati agambye nti very disrespectful, Madam Justice, to the appointing authority. We have proper communication channels. Omukulu Honorable Baramba Gahare agambye omukyalo ono Wangadya nti yakozesezza omukutu omukyamu okubeera ng'aweereza President w'eggwanga okwemulugunya kwe. Kati nno nga tuli wano still omukyalo ono simanyi kyamutandudde kubeera mukambwe bitenkanika. Yavudde era n'ayambalira abakuuma ddembe. Ojja kujjukira nti kuva ebbanga n'ebbanga General Mosca ino Lugaba nga otunulira omukutu gwo gwa X abadde ng'awandiika ku basement okuviira ddala Eddie Mutoyo yakwatibwa n'abazze bakwatibwa abasigadde. Kati nno omukyalo ono Wangadya yavuddeyo n'akonjera basement n'agamba nti baakukola buli kisoboka. Soka owulize ebigambo bye nga tetunna eyongerayo. Twafuna okunyolwa bwe twawulira nti Miriam Matembe yali abuze. Ne ngamba Miriam Matembe omukyalo muwanvu nga nze. Ate tulina emibiri, tuli banene. Kati nga nze mbula ntya ne bebi tasaanidde kubula. Eky'omukisa omulungi twamala ne tumulaba ng'aleeteddwa mu kkooti. Ate even more kkooti n'emuyimbula. So naye tubadde tujjukiza ebitongole ebikuuma ddembe nti oyo yenna abaakwatiddwa nti bw'abanga ateeberezeddwa okuzza omusango, amateeka gagobererwe, omuntu oyo aleme kumalibwako eddembe lye ng'omuntu, aweebwe ekitiibwa kye, aweebwe right, alina eddembe okukuumirwa mu kifo ekirambikiddwa mu mateeka oba gazetted place mu kaduukulu ka poliisi. So si mu basement ze tuzze kutuulira, nze basement eyo sigirabangako, naye ekituufu kiri nti nze nga nze ng'ogyeko ensonga zino ezibaddewo kati. Ekintu ekyo kyasooka ne Eddie Mutwe bwe twawulira nti ali mu basement. Banange nasituka neŋŋamba kanoonye basement eno
basement eno eri luddawa naye conclusion gye natuukako nze sirowooza nti basement oba oli awo bannange teri nayo simanyi lwaki. This is a strange situation, yeah? Omanyi omuntu okwewayiriza ekintu kyatakoze oluusi, so simanyi ddala nti oba ddala basement eyo gyeri naye ndowooza nja kufuna report kuba ensonga ya Eddie Mutwe twagibulirizaako twagulawo file ndabe Eddie Mutwe basobola okufuna statement ye yagamba nti basement eri luddawa. Basement sigimanyi naye bwebanga ddala gyeri ffe tetwagala basement. Poliisi weeri ate poliisi esaanidde okukwata ba civilian so si banamagye ate oyo yenna abakwatiddwa abenga akumirwa ku poliisi ate abafamire ye ab'enganda ze bategeezebwe nti Wangadya wuno tumututte oba Kinawataka police station ne n'omwana wange Simon amanye nti maama bamutuute eyo oba ndeetera ku kamere oba ankeberako alabe ndi mu mbeera ki n'obutasibibwa okumala ssaawa 48 nga totwaliddwa mu kkooti. Amateeka galambikiddwa bulungi mu ssemateeka gagobererwe. So ekirungi nti media yavuddeyo jo nalabye abanaddiini bagenzeyo omulabako abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu abakyala mwebale nnyo solidarity gye mwalaze Miriam Matembe naffe tujja gendayo ndowooza mande yes tugende naffe tulabe ate ekirungi ekiri ku Miriam ayogera nga ayogera so Miriam tajja kulemererwa kutubuulira oba ddala basement gyeri bwebanga gyeri ye eruddawa tutuukeyo kubanga ssemateeka atuwa obuyinza to inspect all places of detention without exception. Bigambo bya mukyala Mariam Wangadya akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga. Ebigambo byalina si biwoomu n'akamu eri bannannyini basement agamba nti n'okuginoonya ajja kuginoonya. Kati wakati ng'omukyalo n'avuddeyo mu bukambwe bw'ekika ekyawaggulu olunaku olwaleero kankuzeekoko emabega emyaka kabanga katono emabega Bobi Wine yali mu ofiisi ya mukyalo ono omukyala Mariam Wangadya. Bobi Wine bwe yali mu maaso g'omukyalo ono yamugamba nti eddembe ly'obuntu ligenda maaso n'okulinnyirirwa ate nga naawe oli kitundutundu ku ddyo. Bobi Wine yayogera naye direct wabula Bobi Wine aba akyayogera omukyalo ono n'ayita security n'agigamba yeetike Bobi Wine emufulumye mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu. This commission, which is empowered by the Constitution to protect constitutional rights, is instead the one violating those rights. I mean, Madam Chair, in all fairness, how can a complaint regarding... If that is the personal statement you are making, which is an attack on the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny praise, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, you are represented, you have to speak through your lawyers. But if you want to speak, Madam I will Chair, not allow you to accuse this commission of violating human rights. Madam Chair, you will not speak any further about that. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and I'm hereby directing you to leave. And I hereby withdraw my complaint to this commission, because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is alright, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's alright, most obliged. Security, come and take him out. Sure, I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this.
This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Lunaku Bobi Wine bwe yayimirira maaso g'omukyalo ono n'amugamba nti nnyabo olina kyekubira atalabwangako n'ensonga ze mbadde ndeese wano ez'okulinnyirira eddembe ly'obuntu nzijjeewo olw'ensonga ggwe kennyini gw'omu kubalinnyirira eddembe ly'obuntu. Kati oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa omukyalo ono, omukulu David Lewis Rubongo yasawandiisi w'ekibiina ki The National Unity Platform olunaku olwaliro avuddeyo n'abaako byawandiika. Still ng'abyolekeza omukyala Mariam Wangadya mu ngeri ya kumuseketera oba kumusekera n'omugamba nti okirabye twakugambanga wabula nga towulira. David Lewis Rubongo yawandiise bw'ati. Agambye nti, again, good people, let us learn that the rule of law helps everyone. It's akin to the air we breathe. Seeing Mariam Wangadya cry about the deliberate destruction of the Uganda Human Rights Commission by the regime brought back memories of how she treated our numerous complaints. She said that the 18 missing NUP supporters were non-existent, mocking the cries of the wives, mothers and children of John Bosco Chibalama, John Damulira, Babazi Moses Kawenja, Kanata Muhammad and the others. She had the audacity of suggesting that those people were ghosts and their families staged. She said all this was Katemba and Chwani. She called for disbandment of NUP foot soldiers, suggesting they were criminals. She claimed that our late dear comrade Marinos Alexandria faked her plight after being raped from detention. When Marinos fled out of the country, facing death threats, she said it was out of shame that she fled. When our leader Bobi Wine filed a complaint and attempted to make a personal statement before the commission, she stopped him midway and dismissed his complaint as summarily. And now she suddenly agrees with what we have consistently said, that the Uganda Human Rights Commission was reduced into the most incompetent institution, incapable of fulfilling its constitutional mandate under these circumstances. Time. Bigambo bya David Lewis Rubongo ya bwembyanguye okubiza mu lulimi Oluganda. Agambye nti bantu bange enfuga ey'amateeka esaanidde okubeera omukka gwe tussa. N'agamba nti bwendaba Mariam Wangadya ng'ali mu kukaaba olw'ebiri mu kugenda maaso nga bituukabo olwa regimu eno neewuunya n'okwewuunya oluvannyuma lw'okubeera nti ffe twamulaajanira ebbanga. David Lewis Rubongo yagamba nti Mariam Wangadya oyo gwe mulaba yavaayo ku bantu 18 abawagizi ba NUP abaabula era abatalabwako, n'atandika okubeera ng'ajereegerera kumpi bakyala baabwe n'abaana baabwe. Mwamenyedde amannya nga John Bosco Kirama, John Damulira, Mbabazi Kawenja, Kanata n'abalala. N'agamba nti omukyalo ono yayina n'amaanyi okuvaayo n'agamba nti bano gyali mizimu era nti famire zaabwe twali tupanga mpange, era n'avaayo n'agamba nti byonna byali kiwaanyi. David Lewis Rubongo mu kuwandika kwagamba nti omukyalo ono yennyini yavaayo n'okugamba nti bafoot soldier bamenyi b'amateeka abasaana okuggibwawo, era mu kadde ke kamu nti omukyalo ono yavaayo n'ayogera ku mugenzi Marinos Alexandria nti yali afeekinga oba yali afeera mu byonna bye yali ayogera, omwali okubeera nti mukazi wattu we yakwatibwa bwe yagombebwamu obwala gye baamusibira ate agasajja gajja ne gamurepinga ne gamukozesa. Mu kadde ke kamu David Lewis Rubongo yagamba nti mukulembeze waffe Bobi Wine bwe yavaayo n'ayogera ku bino byonna, omukyalo ono yamuyimiriza n'amugamba kale akomaawo. Kati mu kadde ke kamu David Lewis Rubongo yamaliriza ng'agamba nti bubeera budde byonna bisobola okubeera ne just kadde. Mu kadde ke kamu omukyalo oyo katambya kusobola okulaba kati omukyalo ono yayozezza nno ne ku mmunye ekiraga nti ebintu biri serious. Yakaabye ku maziga we yabadde akolera interview eno. Interview eno yagikoze ne BBS Terefina, n'agikola n'aba The Observer n'abalala. Wabula mu kadde ke kamu Human Rights Commission ng'ekozesa omutimbagano gwayo oguli official evuddeyo n'efulumya ekiwandiiko nga yeegaana obumu ku buno obutambi. Dho obutambi buno nze bwenkozesezza
BBS Telefina ye yabukutte wabula kuba tebe yawadde ne interview naye nga bayita ku mukutu gwabwe gwa Uganda Human Rights Network, Uganda Human Rights Commission, bataddeyo ne bagamba nti we have noted a widely circulating video on social media which was selectively edited to create a distasteful framing of the issues our chairperson was addressing. The interview held yesterday with BBS was meant to clarify that the corrupt MPs that the President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni forgave recently after our chairperson recorded them soliciting for bribes had turned around to fund a section of members of the commission to traverse falsehoods against her on a daily basis. See video. So kati omukyalo no nga bayita ku mukutu gwe oguli official oba ogwakakiko k'eddembe ly'obuntu babudde ne bagamba nti obutambi obumu bwe muli mu kulaba bwagatiddwa abatamanya ngamba era ye n'agamba nti amazima amatuufu agaliwo. Yakoze press conference eno ng'ekigendererwa kyabadde kimu kugenda maaso kubeera nti avaayo annyonnyole abantu abamu abadde bamusekeeterera n'abaali baagala okulya enguzi wano na wali. So kati nno awo nno we tuli mukwano gwange awo we tuli kati nno nga tuvuddeko awo mukwano gwange abamu ku bakulu okuva wali etteeso oba ba MPs ab'enjawulo okuva etteeso bakubye olukuŋŋaana lw'abamawulire ne bagenda maaso n'okuba nga basaba President Yoweri Kaguta Museveni ataase ayambe Anita Among. Akatsoke tubalabe n'ebigambo byabwe babadde boogera then tugende wa Chris Obore ekizuuliddwa nti wabaawo abantu abaali banyaguludde oba okulya ensimbi mu ggwanga lino. Munywanyi wa Anita Among omukulu Chris Obore yandibanga yasooka we yandikomye. We are respecting the rule of law. We also respect accountability. But we also pray that humanity be exercised. Physically, we have seen the physical health of the Right Honorable is deteriorating. We witnessed the effects of prolonged confinement, the mental and emotional strain she continues to endure, and the economic challenges arising from the freezing of her accounts, which have also affected the livelihoods of many people who depend on her lawful enterprises and charitable initiatives. For instance, she has the schools. We are told some of the teachers cannot be paid. The students are there. The accounts cannot be operated. It is a big thing. You cannot raise money for the livelihood on a daily basis because of what is happening around her. She does not have the freedom to come out of her house. Abono abogera beba MPs abalondebwa okuva mu bitundu by'etteeso bakyaliddeko Anita Among naye bagamba nti paka kati Anita Among takkirizibwa kufuluma nnyumba ye. Wabula bo bagamba nti mulwadde ebitenkanika basaba President Museveni ataase at least amukkirize agende ajjanjabibwe. Ekirala nti akaunti ze zonna baazikwata ne bazirookinga tugezeza banka. Nti bambi ne bizinensi ze zaalina ye ng'omuntu ezireeta kasente. Ebyo byonna baabisiba. Essomero lye abasomesa babanja. Kati ba MPs ze zimu ku nsonga ze babadde bagenda maaso n'okubanga bakola ki bajjayo. Bagamba nti bakkiririza mu kya gavumenti kyeri mu kukola ekyokubeera nti obwenkanya bunoonyezebwa. Wabula mukaddeke kamu ne bagamba nti at least kye basaba babataase Anita Among akkirizibwe ogenda maaso n'okuba nti obulamu bwe bujjanjabibwa. Nti n'akasente at least we kava akayita mu mikono emituufu ko bakakkirize akafune kubanga takyalina yadde ekuba ennyonyi. Mukaddeke kamu otuukidde olunaku lwange nakusomeza ennya July 2026 amawulire agava mu nsonda ezeesigika gakakasiza nti kaliisoliiso wa gavumenti oba okuva mu ofiisi ya IGG nti baamaze dde okukola fayiro ya Anita Among yawedde. Era alipoota yonna ya IGG bagimaliriza bulungi nga kiraga bulungi ensimbi enkumu n'enkumu ezibadde ziyita ku accounts za minywanyi gya Anita Among
nga babadde nga ba withdrawing akasente kano ne bakamutwalira wamagwe n'akavuunya ne yeggwa ennyalwe wamu n'emikwano gye. Kati nebyo byonna nga bigenda mu maaso, njagala okujjukizaako nti omukulu Chris Obore naye yakwatiddwa oba yagombeddwamu obwala. Ono yabadde akulira ebya amawulire mu parliament oba public relations n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. Era nga amawulire g'okwatibwakwe n'abalala nagakuleetera wano. Kati kiki ekiriwo? Chris Obore, kansooke mbalage ku nnyumba ya Chris Obore. Omukulu gy'abadde yazimba. Ennyumba eyo gy'olaba ye nnyumba ya Chris Obore. Eyo ye nnyumba ye. Amaka kw'okomya amaaso, ennyumba ennene enzibu nti oyinza ogitambulira okumala ebbanga okugitambula ogimalayo. Kati eyo tuveeyo. Obadde okimanyi nti Chris Obore abadde alina akantu ke yakola. Yagenda mu bitundu by'ebukedde eyo mu byalo eby'enjawulo n'akwata zi national ID okusinziira ku ggulire erya The Observer. Chris Obore yagenda mu bitundu by'ebukedde eyo n'akwata national IDs z'abatuuze. N'agenda maaso n'okubanga azikozesa okufuna obukadde obusukka oba obukadde bwerera ddala 675. Kati kye yakola yafuna zino zi national IDs. In fact, waliwo petition edidated enaku ziri 2 July okuva ewa Inspector General of Government oba kaliisoliiso wa gavumenti. Alaga waliwo the Kachumbala Drivers and Leaders Associations. Waliwo ba driver kusaidia Kachumbala Drivers and Loaders Association. Abakakasiza nti abamu ku ba members bageze maaso n'okukizuula nga wabaddewo embeera y'okubeera nti sente zaayitanga ku national ID zaabwe oba national ID zaabwe nga zigenda maaso n'okuba nga zikozesebwa here and there. Wabula mu kubeera nga national ID zaabwe zikozesebwa baali tebalina kye bakimanyiko. In fact, waliwo omukulu amanyiddwa nga Robert Eretu ali ku list nti yafuna obukadde 6. Wabula ye nti yagewunyiza bwewuunyo okubanga babadde abasajja bali mu kukola okunoonyereza nga bamugamba nti yafuna obukadde 6 bweddu, wabula nga amazima tabimanyiiko. Era agamba nti erinnya lye just lya appearinga bwa appearings ku list y'abantu abafuna ssente, era nga bamuyita mu ofisi ya chairman w'ekyalo okusisinkana abakulu abadde bakola okunoonyereza, agenda okukizuula ye nga talina yadde ennusu gye yali afunye. Kumba omukulu Chris Obore abadde ng'agenda maaso n'okubanga bw'atyo bw'afuna ensimbi nti bwe baba bafulumye ssente tasobola ziyisiza ku mannya ge majjuvu. Kati nga agenda mu byalo eyo n'anoonya abanaku beeyo, basajja battu ne bakazi battu abatalina kye bamanyi, n'agenda maaso n'okubanga akozesa akawunti zaabwe oba amanya gaabwe mu ndagamuntu n'aziteeka ku register wali, n'asobola okubanga asomosa akasente ke mu magezi mu mbeera emu oba endala. Mukwano gwange, but still mukadde ke kamu, era bw'ogenda maaso n'okubanga weetegereza waliwo ne ssente endala. Yes, waliwo ssente endala. But in fact, let me get that information. Okusinziira kwa reporter eziri mu kuva mu parliament, World Cup ono ali mu kugenda mu maaso. Parliament eyewedde ebadde kulirwa Anita Among. Babadde bayisa ssente nga ne bagula ne tiketi za World Cup. Tiketi zino nga za VIP ziwerera ddala tiketi 20. Era nga kibadde kisuubirwa nti wabaddewo ba MPs 15 n'aba staff 5 ababadde balina okusituka oba balina okusituka bagende balabe World Cup mu America, mu Canada ne mu Mexico. Era nga baali bakumalayo ennaku 39 39 days trip nga babadde bakumalayo ennaku 39. Wabula mu bbanga lye babadde ab'okumala eyo buli omu abadde wakuwemmenta obukadde 100 n'omusobyo. Ate era mukadde ke kamu babadde bakufunanga $7 buli lunaku nga allowance. $7 mukwano gwange sente zikunukkiriza ziyinza okubeera mu bukadde nga
2.5 okwagala okunukkiriza okugenda mu bukadde 3. Wabula oluvannyuma lw'okutandika okukola okunoonyereza ku Speaker Anita Among, eyo ddiiru n'eyiika era ne basazaamu entambula zino. Wabula zo tiketi zibadde zaagulibwa, kyokka World Cup wetwogerera ali ku round of 16. Kati ekitegeeza tiketi zino zaagulibwa tezisobola genda maaso na kubanga zikozesebwa abaalina okutambula abamu baabo bakwate. Kati kwegamba emberenge neeyongera okubanga egaga ate era mukadde ke kamu ennamusa neetuuka ku nnyooge. Sebyakulisa Obole byo si birungi, buli we bongera okubanga bakola okunoonyereza bye bongera okubanga basisinkana bikyafu ekitenkanika. Ekitegeeza Kulisa Obole ke yayingidde munda mu kkomera okufuluma kwe kwandizibuwala. There ebibuuzo bikyali bimu nti wakati nga minywanyi gya Anita Among eyali sipiika bamaze okuyingira munda, dwo olwa sipiika lwa ddi anaabeera nti asibiddwa wakaabwe ebbanga lyonna, oba naye oyinza okukeera n'owuliranga bamukukunuddeyo ewaka bamukubye mu nkomyo. Dho ng'ate ba MPs bali abamukyaliddeko ne gye buli eno bagamba nti embeera y'obulamu mwali si nnungi, tewoomya na kabululu. Kati nno okweyongera mu maaso mukwano gwange bwe twongera okuba nga tusembula n'okwongera okunnyikiza ensonga, ebya NTV okudda ku mpewo birabika nga byongedde okukaluba. Tebikomye kubeera nga bikaluba bukalubi, wabula ebintu si birungi n'akamu. Okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga The Chimp Report, gukoze alipoota ne gulaga nti mu bimu ku bintu ebyateeseddwako wakati wa General Moses Kainerugaba wamu n'abakulu abali top abatwalira ddala NTV, General wamu n'abali mu meeting eyo baasabye NTV egobe boss wa NTV omukyala amanyiddwa nga Susan Nsibirwa. Era okwongera okukakasa ebigambo bino obutuufu bwabyo, omukulu Philip Wafula Ogutu, ono nga y'omu ku baatandikawo Daily Monitor, yakakasiza ebigambo ebyo olunaku lwaleero wabadde ku Capital FM. Era nga mu bimu ku bigambo bye byayogedde agambye nkimanyi bulungi nti gavumenti eyagala tugobe abamu ku bamaneja baffe, omuli ne maneja yennyini omukulu omukyala Susan Nsibirwa ne ba editors abamu. Wabula agambye nti bo tebajja kukikkiriza kino tekijja kubaawo, n'agamba nti at least bo baggalawo naye nga tebakkiriza gavumenti bye basaba kubanga bagoba omukyalo oyo Susan Nsibirwa. Let us have a word from Philip Wafula Ogutu as it happened earlier today. They want to understand, they want us to sack some of our managers. They want us to sack some of our editors. I guess it wouldn't be the first time. That will not happen, by the way. It is not the first time, and he himself was sacked. So that to me, but not happening. But rather close. Yeah. Than they are giving us. To be fair, you've done it before. You've put managers down. You let Andrew Mwenda go because of pressure from maybe the state. So don't never say no. But they never told us who should replace. Just hold on 1 minute. There's a time, the last closure of Monitor was when you had a letter from General Sejusa. I don't know if you remember that. Yes, time. I do remember the one for Muhos project. Yes, yeah. And then that one brought. So ye mukulu Wafula Ogutu ng'akakasa olunaku olwaleero nti mu meeting eyo gye babaddemu baabasabye bagobe boss wa NTV omukyala Susan Nsibirwa. Wabula ye Wafula Ogutu omu ku baatandikawo Daily Monitor yagambye nti ekyo tebagenda kukikkiriza, tebajja kumugoba boss wa NTV ne NMG omukyalo oyo. Bagambye nti ffe tetujja kukikola. Ate era mukadde ke kamu n'agamba nti tetusobola na kugenda maaso na kubanga tuwa mulimu oba tuyingiza abo be baagala tuyingize, tetujja kukikola. Dho ng'ate okimanyi bulungi nti gavumenti bw'ebeesabye ekintu kikolebwe kiba kisabiddwa. Kati nno omukutu gwa The Chimp Report gwo gugambye nti NTV oba NMG erabika eringa egenda epondooka, era nti yatandise dda okukiteeka mu birowoozo ekyokugoba boss.
Nation Media is considering removing or reassigning its Uganda Managing Director, Susan Sibirwa, as part of efforts to resolve a standoff with the Ugandan government that has shut down the operations of the Daily Monitor and NTV Uganda, according to sources familiar with the discussions. So, NMG, etwala NTV Spark TV n'esigadde yandirowooza kwekyo gavumenti kye yasabye. Olw'ensonga bwebanga tekikoze NTV oyinza obutaddamu giraba kuki ku mpewo. So bayinza okukkiriza ebimu ku byateeseddwako okusobola okulaba nga munnange badda ku mpewo. Andabyeko Carlton Scovia Nakamya munnamawulire ate nga mulwanizi wa ddembe agambye nti kino bwe kibanga kituufu NMG yetegeke okusasula obuwumbi bwa ssente eri omukyalo Susan Nsibirwa abadde boss. Ndi singa banaakeera ne bagamba nti bamugoba okusinzira contract baba balina ogisazaamu, kitegeeza balina okukwatayo ko obuwumbi bwa ssente ne bazisasula omukyalo ono mu ngeri ya compensation n'okubeera nga baba bakoze ekyoyinza okuyita breach of contract, baba bamanye etteeka n'ebyo ebyateesebwako. That is what you have to know. Kati awo wennyini nga tukyaliwo waliwo abatandise okugamba nti ne Solomon Kaweesa yandibanga y'omu ku bayinza okugendera mu kavuyo ako nti naye kayinza omumukwatiramu, but ekyo that is just the naysayers. Ekyo kyekya Solomon Kaweesa kikyali kyambu tekinnakakasibwa, but ekya top boss oba omukyalo ono abadde akwatirira NMG okuba nti yagitwala mu buyinza saidi awo. Bagamba nti ye beetaaga kubeera nga bamuteeka ttale. Kati awo nga tubuddewo omukulu Tugume mumumanyi. Tosobola beera ku YouTube kuno nga Tugume tomumanyi. Tugume abeera nnyo ku Kewaza Media, wava watera okubeerako ewa Mwami Stanley Ndawula wali ku The Investigator TV, but akyala ku Radio 4. Radio 4 yekulemberwa omukulu Honorable Barabar Gahari. Kati nno olunaku lwa leero omukulu naine ebigambo byayogedde ku General Muhoozi Kainerugaba. Kati atejjukira Honorable Barabar Gahari musajja ali mu PLU ekulirwa General Muhoozi Kainerugaba. Kati nno we gutuukidde akawungeezi ka leero Radio 4 egobye Tugume obutaddamu kukyala ku Radio 4. Ne presenter abadde nga amukyaza bamusindise mu liivu ya weeks 2 oba bamugobye ku mpewo asooka atuula okumala weeks 2. Radio 4 has suspended political and current affairs talk show host Mr. Kagogwe Peterson. So Kagogwe Peterson abadde akyazanga Mwami Tugume ku Radio 4 bamufumudde bamugambye awummule. Bagamba mbu ebintu byakoze bayogedde oba ebigambo Tugume byayogedde bityoboola n'okubaako engeri gye biseketera n'okulumbagana. Ate nti bonga Radio 4 ebyo tebabikkiririzaamu. So ebbanka luweeyo ngifunyeko ya lunaku lwa leero suspension from duty. Ebbaluwa eyo ebadde egoba manyanga ebadde ewummuza omukulu Kagogwe Albert wali presenter. Nsobola okugifunako ebbaluwa eno ne mbasomeramu. Bagamba nti following management's review of your conduct during the recent live broadcast, you are hereby suspended from duty for 2 weeks without pay effective immediately. In fact, gayo no bamuwummuza okumala weeks 2 ate bagenda kuba tebamusasula. Ate bamugambye singa kinaazuuka nti ebyayogeddwa bakubye Radio 4 mu mbuga z'amateeka ne pulizenda naye kajja kuba kaweddemu tebagenda muteerawo mugongo ng'aba Radio 4. Bagamba nti ebyakoleddwa ku programu eyo byakoleddwa ababikoze bonga bo. So Radio 4 tebiyinaako kakwate yadde okubanga erina kyebimanyiiko byonna ebyagenze mu maaso saidi awo. Kati mukaddeke kamu mukwano gwange Bannayuganda ababadde South Africa batuusiddwa mu ggwanga era babadde bawerera ddala 273 ate nga n'abalala bakyatuka. In fact omuwendo kati gususeewo awo
wenkoledde emboozi eno olunaku lwaleero akawungezi k'olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi ziri 4 Julayi 2026 Bukedde obe efaaki n'ensi ngamba Bukedde TV bawandise ne beebuuza Umaru Kisekka aliwa ne Half London bawandise bwe bati Umaru Kisekka ne Half London amanyiddwa nga Dog Nation tebalabikidde mu bannayuganda abakomezeddwawo okuva mu ggwanga lya South Africa. Bano bayaniriziddwa Honorable Aruna Kasolo ne Dickson Ogwanga okuva mu Ministry y'ensonga z'omunda nga bagamba nti Umaru Kisekka ye nga teyalabiseeko mu bakomyewo naye nalabyewo Honorable Kasolo ng'agamba nti n'ababadde boogera ku gavumenti mbu tebabalinaako buzibu tebagenda kubaako kye babakola at the moment. In fact ndabyeko omukyalo oyo Helen Seku commissioner nga agenze maaso n'okubanga ayogerako eri bano bonna abakomyewo namulabyeko nga ayogerako gye bali okubeera nti abateekamu empisa ennungi ezaffe nti n'okuba nti abaagazisa gavumenti wamu n'eggwanga okutwaliza awamu. Kale nga tuteekateeka okuba nti tunaatera ovaano jjukira nagamba mbatumirako so kyolina okukola commenting ku video eno ngenda kubanga ate nsindika shout out ngenda kubanga ntumirako ko abamu kumwe abalaba ate omukutu guno omukwano gwange ogwa agaliwo in a few minutes. Kale awo nno nga tuvuddewo kamba weyo ka video kano gwo nombulira bano babadde bateesa kuki Round emu ya mitwalo 6 sebo. Round 2 za mitwalo 10 okusula mitwalo 15. Oyagala tuzimba mu nyumba gwoza abana bali mu 12 bakibalira wa chakanako bagamba atundayo lesa ya mazaamu amangu nina wewanyise nnyo asegeera era sinze mugagga nnyo siri mu Somali siri mu Yindi tinzise ne sente era naffe nakufe netuyonka butaaba kati mbadde nkusabukirire mukko ku 2 tompisaawo 2 5 tompisaawo kale kinene nnyo tukomenga mukakaaga mpisaawo bangera fenna tuli bannayuganda teda kwetuyonka butaaba fenna mpisaawo kale kukakaaga ekinene nnyo. Waliwo yagambye nti omukulu ono engeri gy'abageiningamu nti alina ekitone ky'amaanyi nnyo mu kubageininga nti oyo asobola okuteeseza eggwanga n'abaako kyalisabira ekyenjawulo oba n'abeera negotiator. Mumanyi abakulu abwe bayita banegotiator abanegotiatingira gavumenti ng'erina byeyagala. Yagambye nti oyo asobola okunegotiatinga nese kunegotiatinga yina. Kale tugende mu sports then wetumaliriza ngenda kubanga mbatumirako butereevu mikwano gyange. Tugende mu byemizannyo right away. Okay. Kale bwe tugenda mu byemizannyo omwana omulenzi amanyiddwa nga Cole Palmer ojja kujjukira nti tebaamuyita ku ttiimu ya ggwanga. Yes, Cole Palmer abasajja tebaamuyita ku ttiimu ya ggwanga wabula avuddeyo n'abaako kyakyogerako kino kyennyini. Cole Palmer agambye nti no it is a decision I can't change. It is difficult. I could have offered something different from what the manager chose. But as I said, I can't change this decision. I wish them the best. Nagamba nti okwo kwali kusalawo kwe yali tasobola kubaako ngeri kwali kusalawo kwe yali tasobola kubaako ngeri gyakyusa mwana mulenzi Cole Palmer. Nagamba nti kyaliwo nagamba nti baba kubanga bamuyita yandigenze n'abaako kyakyusa ne kati tebamuyita. Nagamba nti kati nga bwe ngambye nti sisobola kubaako kyenkyusa mbaagaliza bisinga. Olwo nno ng'ayogera ku ttiimu ya Bungereza. Kale awo tubeewo. Arsenal ttiimu ya Arsenal erabikanga etuuse ku nzikiriziganya ne ttiimu ya Besiktas. Oba ttiimu ya Besiktas etuuse ku nzikiriziganya ne ttiimu ya Arsenal okubeera nga basayininga mwana mulenzi amanyiddwa nga Leandro Trossard. Mwana mulenzi ono ayinza okugendera ku mugatte gwa ssente obukadde 2 obukadde 18 n'okugattako ez'ennyongereza obukadde 2. Yes, so mwana mulenzi Trossard yalina okubeera nga amaliriza enzikiriziganya
wamne timu ya Besiktas era nga Besiktas ekimanyi bulungi oba erina okukkiriza nti mwana mulenzi Leandro Trossard ajja kukkiriziganya bulungi nabo ate bagende maaso n'okubanga signing eno ebaawo. So Leandro Trossard wandi mulabanga ayabulira Arsenal mu kaseera katono nnyo. Amawulire ago gali reportingiddwa mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Jacob Spain okuva wali ate ebungereza bobanga omumanyi bulungi. So Leandro Trossard Besiktas erabikanga yamaliriza dda okumusonjola. Kale nga tuvaawo kantumireko abalabi baagaliwo abasiddyo omusunsuzi erinnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tubeera. Okusookera ddala njagala okubeera nga ntumira kutenywa James Pro webale nnyo okubeera nti olaba agaliwo. Dewo Serugo webale nnyo okubeera nti olaba agaliwo. Ronald Katerega, thank you so much for watching. Abaho Joseph webale nnyo prophet oba oli nabbi oli pastor webale kuba nti olaba agaliwo. Mugisha Stephen, thank you so much for watching agaliwo. Generous Favor webale nnyo okuba nti olaba agaliwo. Then waliwo Mugisha John oyagala nnyo agaliwo. Kule M David, thank you so much for watching. Then Canon Voice Boy webale nnyo okubeera nti olaba agaliwo. Emmanuel Musisi wagambye nti oyagala saati yagaliwo. Emmanuel Musisi oyagala saati yagaliwo. Esaati zagaliwo weeziri muganda wange. Esaati zagaliwo weeziri. Mperezaako ka inbox ku WhatsApp. Enamba yange eri 0703 278159. Ndoza nja kutandika okubanga njiteeka waawo. Yes, Josh Roy Reggae, thank you for watching agaliwo. Abusinje, thank you so much. Oli awo mu United States, thank you so much for watching. Okola chatendo nnyo nyini ddala. Kyakulanyiddewo webale nnyo. Yes, webale nnyo. Edward Nsubuga nawe webale okuba nti olaba agaliwo. Webale nnyo abatambula naffe enkya neggulo. Mukama abampeere by'omusinga okwagala. Agaliwo YouTube channel gwe mukutu abasiddyo omusunsuzi lyerinnya. Thank you so much. Mukama abankomire mugira mbayo mweraba. Thank you.